omusamize yatuula n'abuulira Museveni ebintu ebikwatagane wa His Excellency Kyagulanyi ne Kyagulanyi Ssentamu yennyini ku embeera eri ewaka ewuwe, omuggo oguli ewuwe, amazzi agali ewuwe, emiti egiri ewuwe ne bye bajaagalamu. Naye Museveni ekintu ky'olwana nakyo kimanyi ye vidiyo ya leero. Mujja kuddaawo nga mwesawuzasawuza. Mbw'oli musawo Muganda simanyi oli mulogo mbuno okwata amaanyi. Amaanyi g'okwata ogamanyi. Okimanyi nti Farawo yagezaako okukwata amaanyi Musa ge yajja nago. Yali amanyi amaanyi aga Katonda ganjawulo ku bwanyiyanyirwa bwammwe obwo. Omusota gwa Moses kye gwava gumira emisota gya Farawo. Museveni Katonda bakulwana ne Kyagulanyi ekimuliko kimanyi. Kubanga eri abantu bagambye pastor wakoze bubi tewandibyogedde ku mpewo eby'ebintu kuba kati agamaanyi Museveni agenda ganona kuba kati omusajja mulogo. Naye mmwe ekintu Museveni kyalwana nakyo kimanyi. Okimanyi nti Farawo yagezaako okutwala amaanyi Musa ge yali ayina. Lwaki mukkakkanya ekintu kya Katonda ne mukiteeka ku bulogo bwa Farawo? Bwe kuba kuloga ku Museveni ne Katonda ani asinga munno obulogo? Bwe kuba kuloga Katonda yasooka n'atestinga Moses ng'akyali yekka n'akwata omuggo n'ateeka omukono ne gumera ebigenge gwonna agenda okulaba ng'omukono gwe gwonna guweddewo. N'addamu n'amugamba agenda okulaba ati ng'omukono guzzeewo. Yagenda okugenda ng'amaze omupakiramu liri. Nze mbuuza Museveni omuntu gulwana naye omumanyi. Gwe mama Fina azunga mbw'ogenda emagero gyeyo ebintu. Okimanyi nti Farawo yayita abagezigezi bonna ne bakuŋŋaana ku buli luutu Moses gye yajja. Okimanyi nti Farawo yakolanga ebibye n'amaliriza ng'alemereddwa. Kati njagala ngende ku ssimbo y'amazzi, emiti, ekibira etegeeza ki mu Bayibuli. Olyoke otegere nti Mukama yayawula omulembe guno ng'ayina ensonga. Nsoose mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 17 mangu kubanga obudde bugenze. Ngenda kujabulako ebyawandiikibwa ebisinga byonna gundi byonna mu bimanyi. Bassekabaka ekisooka essula 17. First Kings chapter 17 from verse 1. Essula ye 17. Awo Eriyo Omutisubi eyali kwaba abaatula e Gileyadi n'agamba Akabu nti Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu bwe nnyimirira mu maaso ge tewaabenga musulo newaakubadde enkuba mu myaka gino wabula ng'ekigambo kyange bwe kiri. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti va wano okyuke ogende ebuvanjuba weekweka awali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani. Awo olulituuka onoonyweranga mu kagga era ndagidde bannamuŋŋoona okukuliisiza eyo. Tuli ku ssimbo y'amazzi n'ekibira. Waaliwo enkaayana mu nsi nga Akabu akola Museveni bye yali akola mu nsi. Farawo Akabu bye yali akola ebiro ebyo Museveni byatukola e Uganda. Akyamizza bannabbi ba Katonda bonna abamazeewo ng'ali ne Yezebbeeri we. Alina ogukazi gu Yezebbeeri guli awo guwanvu gwambala ebiteeteeyi gugwa ensimbu gulina bikatonda nga balimba mbuno balokole. Omwana Akabu n'asigalawo Katonda n'alonda Eriya okuba nga ye yali asigaddewo. Eriya n'atandika okugugulana ne Akabu. Eriya n'agamba kati enkuba tegenda kutonya okutwala emyaka 3 n'ekitundu. Bw'amala okukyogera bw'ati Mukama n'amudayirekitinga n'amugamba kati genda tambula ng'odda ebuvanjuba ogenda kusangayo akagga Kerisi. Waliwo akasaka, waliwo akabira, waliwo akagga, waliwo akantu. Beera awo wengenda okukulisiza n'okunyweseza. Okubeerawo kwa Katonda kukolagana nnyo n'ebintu ebyo. Tulina oluyimba eno mu balokole olw'okusinza lugamba bwe luti abeera mu nsozi ne mu nnyanja ajjuza eggulu n'ensi era ali mu nze annyimusa bwe mba nga nsaba tayinza kundekawo Yesu ali nange.
n'amugamba genda waliyo omugga n'akagga waliwo akasaka kali awo ebinyonyi nja kukulisiza ng'eyo nkunyweseza eyo n'amukweka mu kagga. Kati Museveni ekintu ky'olwana nakyo kimanyi, omanyi ekintu ekyaleeta akagga ako, omanyi ekintu ekyaleeta ekibira ekyo. Mwabaagala okukissa mukiteeke ku kantu mbu Maama Fiina agenda kujja akanone simanya akatwale Akabunga teyanona akagga ka Elijah. Tuli ku mugga n'akasaka kubanga ebinyonyi bwe byamalanga okunona eri emigaati n'ennyama nga bijja wano kuba weewaali ekisaka era omusana gwayaka ne watwala ebbanga nga wo wakyaliwo amazzi kubanga wali environment yali nga waliwo emiti ng'omusana teguyita nnyo mu kasaka kuno mazzi gali kukalira. Genda obisanga emagere. Tewali kiri mu revolution kye tutagenda kujja mu Bayibuli kubanga Mukama atutaddewo mu biro ebifaanana bwe biti. Kati gwe Maama Fiina omulogo wa Faraawo ky'olwana nakyo kimanyi onookisobola. Era omusawo yagambye Museveni n'amugamba nti Kyagulanyi tamanyi kyamulimu, tamanyi kyamutwalayo, tamanyi na bwe byatandika era n'ebimulimu tabimanyi. Eriya si ye yasaba Mukama nti Mukama kakati nze mmaze okusiba enkuba ngenda kulya ki. Bayibuli egambye Mukama n'agamba Eriya tambula ogende side bweti waliyo akagga. Eriya nga tamanyi. Mukama ye yamudirectinga. Kati mwabaagala okubissa okussena ensonga mugiteeke ku mutendera gwa Namwandu wa Kiggundu nga wano yatulimba mbuwawe maama mamukubya amasasi mugenda kundaba mugenda kulaba omutemu nga yeereeta nkuwadde ennaku nnya ngenda kukwata maama wakuba otya omusajja wange amasasi n'omutta n'ogenda naye ngenda bakwatamu nnaku nnya maama mukyanga mutemudde Kiggundu leero mbalina wawe wuuya maama ngenda bakwata era temuyinza kusula nga sibakutte maama Kiggundu wabakwata. Nani yatta Kiggundu? Nga tonnaba kunona mugga gwa musajja wali gutwala ani yatta Kiggundu. Watusuubiza ennaku ezi tezinaba kuggwako. Mmwe ebintu bya Katonda mulekerawo binyoma n'obitunulira ku mutendera ogwa wansi. Akakasaka kamu n'omugambi kuwadde. Wulira okubeerawo kwa Katonda okubeera mu mazzi. Wulira. Olubereberye 21. Olubereberye 21 14. Olubereberye 21:14. Ibrahimu n'agolokoka enkya mu makya n'addira emmere n'ensawo ey'eddiba ey'amazzi n'abiwa Agali n'abissa ku kibegabega kye n'omwana n'amusindika n'agenda n'atambulira mu ddungu ery'e Beeruseba. 15. N'amazzi ag'omu ddiba ne gaggwaamu n'asazika omwana wansi w'ekisaka ekimu. 16. N'agenda n'atuula wansi ng'amutunuulira walako ng'ebbanga akasaale we kaagwa kubanga yayogera nti nneme okulaba omwana ng'afa. N'atuula ng'amutunuulira n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba era n'emunyenye. 17. Katonda n'awulira eddoboozi ly'omulenzi ne malayika wa Katonda n'ayita Agali ng'ayima mu ggulu n'amugamba nti obadde otya Agali? Totya kubanga Katonda awulidde eddoboozi ly'omulenzi waali. 18. Golokoka oyimuse omulenzi omukwate mu ngalo zo kubanga alimufuula eggwanga eddene. 19. Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzzi lw'amazzi n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. 20. Katonda n'aba wamu n'omulenzi n'akula n'atuula nga mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale.
tuddamu okulaba amazzi amalala. Saga eno ntera nnyo okwogera ku saga ya Agali ne Sara, ngibuuliddeko wano emirundi egiwera. Baatuuka Agali ng'alina okuva ewaka, Ibulayimu n'amupaakingira n'amusiibula, n'amuwa n'amazzi ag'okunywa mu kkubo, ne batambula n'omwana we ne bagenda. Ennyonta n'ebaluma ne banywa amazzi ne gaggwaawo, ne batuuka mu ddungu ennyonta n'ebaluma, omwana n'atuuka okubula okufa ng'akalasidde enkalamata. Ennyonta yabaluma, bw'osoma Bayibuli n'otuula mu kintu kiri owulira ennyonta bwe yabaluma. Omwana we ng'atandise okkuba emimiro, assa omukka ogusembayo, omukazi n'akaba n'agamba omwana ng'agenda kunfiira mu ngalo, naye sigenda kulugira wano omwana wange kunfiira mu ngalo nga ndaba. N'amuteeka eri n'agamba afiire eri nga nange ndi eno. Nemesigaza memory jo wano jo lwe twafiiriddwa maama waffe ono maama ali. Maama Ebeni yaganya ogenda omutunulako, yagambye sigenda mutunulako, kansigaze ekifaananyi kye nayawukanye naye nga njogera naye. Nagamba era teyamutunuddeko, teyamukubyeko liiso. Nagamba kansigaze ekifaananyi kiri nga nnyumya naye. Yali amusisinkanye nga mpeereza ebintu, era ndi wano ndi mukubiri ebimu. Byagenze tuka nga yabimpeereza yafuwa. Naye omukazi yagamba sijja kutumya mwana wange ng'afa. N'amukola ki? N'amuteeka eri. Omwana n'akaaba, maama we n'akaaba. Bayibuli egamba Katonda n'awulira okukaaba kwabwe, n'amugamba Agali, tokaaba, totya, totya, kiki ekikutta nnyonta? Laba oluzzi luno. Bayibuli egamba n'amubikkula amaaso, yagenda okulaba nga wabadde atadde omwana we mabbali awo nga waliwo oluzzi. Luzzi ki luno olulondoola, era oluzzi luno lwaki lujja mu biro ng'omuntu alwetaaga? Luba luzze kukola ki? Luba luzze kutaasa bulamu. Oluzzi lutaasizza Akabu, oluzzi lutaasizza Agali. Isirayiri yali etambula mu ddungu, yali erina omugga ogutambula, ng'etambula ng'omugga gukulukuta we badda we gudda.